Sister Hellen Nkojo w'emyaka 65 nga mtuze mu town council y'Ekibito mu district y'e Bunyangabu. Musawo omutendeke era muzaalisa omu ku bakyala ab'enjawulo ab'enyumirizibwamu mu bitundu by'e Toro. Newankubadde yazaalibwa mu maka agatali magagga kubanga kitaawe yali musomesa wa primary yayagalanga nnyo okusoma okuva mu buto bwe. Afuuka omusawo kubanga yabeegombanga. Nani njagadde kugenda mu test naye nalabanga nti cutting a short baase kusasula abalala enyuma yange. Agamba nti olugendo lw'okusoma kwe ng'omwana omuwala terwali lwangu, anti mu biseera ebyo abaana abawala abaasomanga baali batono ddala nga buli akulamu bazadde be bamufumbizanga, wabula ye yafuna omukisa kubanga olwamala siniya ey'okuna gavumenti yamuyita e Makerere okusoma obusawo era nga yatigirwa mu mwaka gwa 1973 nga we yava okweyongerayo okutendekebwa ng'omuzaalisa ekyali ekirooto kye nga abasisita abazungu bwe bamuweera omulimu gw'okusomesa mu ttendekero ly'abasawo e Fort Portal. Naye nabalake na excelling best ningenda mulago on government yasasulira fees zonna za diploma in nursing na fees zonna za diploma in midwifery. Agamba nti yafumbirwanga bwaweereza amalwaliro ga gavumenti mu mwaka gwa 1986 omwami we gavumenti yamukyusa okugenda okukolera e Bunyangabu nga bwe yatuukayo yasanga obuweereza bw'ebyobulamu tebuli ku mutindo ng'abatuuze olwamutegeera nti musawo omutendeke batandikirawo okumusaba okubayambako. Natambulaga mu byalo nigenda nyasisitinga abakyala mu byalo nimbazaaliza mu bitooke everywhere nsanga abantu abakazi nga bafa nnyo bafuna obstetric emergencies obunyobula nibafera mu kubo nibableedinga nibakola emigamba. That was wali means zokubatwala mu hospital tiwali hospital yonna. Okwawukanako n'abasawo b'ensangi zino, Sister Hellen yajjanjaba abatuuze n'okuzaalisa abakyala okumala emyaka 12 okutuuka mu mwaka gwa 1997 lwe yafuna ekirowoozo eky'okutandikawo eddwaliro mu maka ge nga kino kyamusobozesa okujjanjaba abalwadde obulungi. Ndaba nga abantu babona obwana bwafanga nnyo abakyala bafanga nnyo. Ndaba nti there was an improvement. Mfuna abantu bangi ntandika kuzimba mpola. Mu mwaka gwa 2012 yafuna ekitongole ekyamusaba okukola nakyo okujjanjaba abakazi b'embuto ku bwereere nga kino kyamusobozesa okugaziwa. Wadde omulimu gw'obuzaalisa si mwangu, Sister Hellen agwenyumirizaamu nga n'ekyewuunyisa yazaalisaako abakazi 9 olunaku lumu n'alondebwa ng'omuzaalisa asukkulumye ku banne. Naye USAID niba nominatinga nibampa a certificate of recognition by the best giving best service delivery. I was happy with my certificate to have it. Emyaka 46 ng'akola obw'obuzaalisa agamba nti abaana emitwalo n'emitwalo bayise mu ngalo ze, wabula olugendo olwo lwonna ayise mu kusoomozebwa kungi omuli okukola nga tasasulwa wabula ng'empeera agisuubira mu ggulu. Wadde nakati akyakolera mu kusoomozebwa, agamba nti omulimu gw'akola n'okwagala kubanga ye musawo eyalayira okusooka okutaasa obulamu nga ne basawo banne kyabakuutira nga kw'otadde n'abazaalisa. Midwives babiri accurate bagala bazadde bagala abaana nga abakazi bazaala abacaringi nnyo ngo babiyigiriza mu ssomero okucaringa abazadde. Okusoomoozebwa okulala kwasanze be bamulerwa bagamba nti newankubadde bazze batambula nabo omulimu gw'okuzaalisa wabula balina bingi ebibalema oluusi ebiviirako omukyala azaala okufa oba omwana. Oyinza kufuna omukazi nga alina high blood pressure nazalira mu birth attendant oyafa ferayo omwana koye amumanya atya. So it's difficult. A small mistake akatono nnyo kokolera omuzadde ka mistake rundi omwana munda birth attendant akamanya ayagala kuzalira mbasawo abatendeke. Alina ekirooto eky'okwongera okugaziya eddwaliro singa Mukama abamuwadde obulamu. Damba Wizire yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.